Omuzikiti guno gwe tulimu tuliwo gwa temporary naye nga tuzimba omuzikiti gwaffe wansi wali gwe guli gwe muzimba gw'olengera wansi awo gwe tusuubira okusengukiramu tegunnaba kuggwa mba nfunye ababayambako mbaleete era kyembadde njagala okusaba nti tukusaba bw'ofunayo abazira kisa abasobola otudduukirira ku muzikiti ogwo tubaaniriza kyekibula ku muzikiti ogwo omuntu ayinza okugamba kyekibulako nkimale omuzikiti ogwo mu kiseera kino tubuzaako ebintu eby'amaanyi bibiri twetaaga ebiyigo n'ebiwempe ne kapeti ez'okusaalirako mwagala kapeti n'ebiyigo ne toilets wansi esebo kapeti za sene mmeka mwe mwazibalabala oba temulina bibalo byazo kapeti tubadde tetunaba kufuna bbeeyi yaazo naye nga tulina measurement zaazo so baganda bange toilets tezinagwa oba teziriiko byebibulako ebyo guno mugenda gujja lwaki guno muguvuddemu guno tuguvuddemu olw'okuba nti embeera gye gulimu guli kumpi nnyo n'oluguudo abantu baffe tebabeera seefu okuba nti basaalira wano emmotoka ennene ziyitawo zisobola okuleeta obuzibu nekiba nti tusengukidde mu kifo kiri nga mwe tugenda okubeera nga abasiraamu bano bebadde baguzimba abasiraamu bano be baguzimba sebo mwebale nnyo mwebalire ddala muzikiti gw'amaanyi muzikiti gw'amaanyi tuguzimba era mu ngeri ya kwesondasonda tusaba yenna alina kyasobola otukwatirako atukwatireko tusobole okuba nga tugumaliriza kapeti ne toilets esebo baguyita Masjid Al Hidaya Kisaasi ewaseeka Katamba gwe omuzikiti gwa Katamba gwe nawuliranga edda omuzikiti gwa Katamba seeka Katamba gwe guno omuzikiti guno muguzimbidde ebbanga omuzikiti guno twakaguzimbira emyaka 4 naye tebibadde byange kakati kino ekifo kyetulimu ekifo ekigenda okubeera nga kisaalirwamu abaami era kati wano bwe wati wafaanana nti tulina omukyala eyabadde atuyambyeko era netufuna ka undercoat kano twali tulina essuubi ly'okuba nti tusaalirawo tusibira wano omwezi gwa Ramadhaani naye olw'embeera z'okuba nti tetunnakola biyigo ne tuba nga twalemesebwa kakati wano we tuli twetaagawo butayiro bwe tugenda okusiba wansi wano sikaati zino wansi ne kapeti n'ekiwempe kyekirabika nga kibula mu fulo eno gye tulimu gwakalina tulina kalina 3 gwakalina 3 esebo abakazi batuulawo wano wabasajja kakati wano wabasajja abakyala bali wansi eno nga guli standard mulungi nnyo baganda bange wano we tuli abasiraamu b'Ekisaasi beekolamu omulimu okulaba nga bazimba masigidi eno naye masigidi eno tennaggwa twetaagayo obubagala obuziyiza abantu obutagwa wansi ebimu ku byatuganya okubeera nti tuguyingira esebo kakati gutuuza abantu nga bameka mwali mugutwandinze nga guli ku bantu nga bameka tugusuubira okubeera nga gutuuza abantu wakati w'ebina n'ebitaano kakati ekifo kino wewali abakyala we tugenda obateekerateekera bagenda kuba nga basaalira mu kifo kino esebo kati wano bategeera batya ate mmwe nga mutudde eri banategeera batya ekigenda mu maaso abakyala tujja kuteekamu emizindaalo bajja kuba nga bawulira ebifo eri waggulu byonna kakati era mu kifo kino wano we tuli tulinawo ebintu bingi tulinawo awo wansi w'amadaala awo tusuubira okukolawo akafo we tunaaliza omuntu aba afudde baganda waffe bwafa tuleme kunaaliza mu bitooke tujja kumuteerawo akantu awo we tunaaliza kakati munda eno ewali ebiyigo byenkugambye ebyaki toilets ekifo ekifunirwamu udhu ekiri wansi eno zino toilets zobadde oyogerako esebo zino ze toilets zembadde njogerako nga mu toilets eno wansi twetaagayo toilets biscoting toilets twetaagayo butayiro olutayiro twetaagawo ekifo wano wakati wano kyekifo ekifunirwamu udhu kyetugenda okuteekateeka okuba nga abantu bafunirwamu udhu ne side eno era bwekityo bwe kiri nazo toilets esebo
so obuzibu bwa wano bwe musinga okugira omuntu abakwatizako ku toilet tukwatizako ku toilet ezo ne tayiro ne talazo wansi wano omuzikiti nga bw'ogulaba nti twazimbye omuzikiti gwa mulembe ddala. Ani yaleeta ekirowoozo kino ky'okuzimba omuzikiti kuba guli ku standard y'amaanyi nnyo? Ekirowoozo kino tulina baganda baffe era abatuuze mu kitundu muno nga tulinamu inginiya waffe bamuyita Haji Muhammad Sali nga musajja mukubi wa pulaani, musajja architecture. Kati olw'okuba nti musaaze waffe wa kitundu yatuwa pulaani eno era n'abeera ng'agitukolera. Ensonga lwaki tetusanze buzibu kubanga tulina omuntu omukugu mu kintu ekyo kyetukola kyetukola. Kakati nga tumaliriza njagala owa abantu enamba y'essimu oba mulina akawunti y'omuzikiti kuno kwe mulisiivingira sente za projekiti eno oba bw'oba ogirina akawunti namba ng'ogiwaayo oba enamba y'essimu ng'obabulya n'amannya mwekola ki? Akawunti namba tugirina nga ayagala kuwa sadaka kuzimba eri mu Diamond Trust Bank. Era ngirina ku simu wano nange nja gibagamba kanginoonyeeko wano. Baganda bange abali eyo mwenna abali mu kusiiba mwebale nnyo mwebale ddala. Empeera zizino wano omuzikiti guno abasiraamu gubate tegunnaggwa balina challenge. Toilet ezo tezinnaggwa oba biyite ebiyigo tebinnaggwa ne toilets. So beetagawo ne kapeti w'omuzikiti guno bagutwaliridde naye bakyalemereddwamu nga omanye embeera nga bweri covid biki byonna kati bintu bingi. Kakati guno gwe tuli naye chairman w'omuzikiti guno yakwasaganya ebya projekiti eno agenda tuwa akawunti abagala baganda baffe oli mu US oli UK oli Dubai oli wa musobola okukwatagana ne chairman katuwe akawunti namba eriki sebo muganda wange Faruku. Akawunti namba eri 0704 49 84 8498 kanjiddemu eri 0704 49 84 98 ng'eri mannya ga Dal Hidaya Mosque gwe muzikiti guno gwe tulimu. Teri mannya ga muntu ekyo kidde ensoma eri mannya ga Dal Hidaya Mosque. kasita takirabako tateekako sente. Eyo akawunti namba lwakuba efaanagana ng'ennamba y'essimu efaanagananga namba ya simu naye nga account number eri mu Diamond Trust. Kati aba mobile money bano basobola genda mu bank ate nze ndi bweru simanyi biki waya transferring bijja kunjira naye nsobola okuyisa ku wide limit nikakutuukako ka message ku simu. Kakati mulina account eri registered obateeka account eri registered ng'ogyeko eya banka mobile money yo teri mannya ga muzikiti. Eri mannya gani? Eri mannya ga chairman gwe chairman nze gwani Sheikh Muhammad Katamba. Era gwa avunanyizibwa ku project. Era nze avunanyizibwa ku project nga chairman. 0704 81 67 55 esoma Muhammad Katamba 0704 81 67 55 esoma Katamba Muhammad. Kasatereta mannyago toteekako kasitatereta mannyago oba okoze longo namba takola riziki walala naye ng'eri eya banka efaanagana nga namba ya simu naye nga si namba ya simu naye nga zigenda ku banka. So baganda bange oba osobodde yita ku namba yono bw'oba tosobodde kuba eyange nze bano mba nsobola obbafuna nemuwa obubaka oba kukozesa eyiye direct oleme kugira kozesa akawunti ya banka oba teeka ku simu ye oba noonya nze mukutuuseeko oba namba tozitegedde bulungi nsobola omukuwa nembanga mwogera. Projekiti eno weeri baganda baffe projekiti ekyaliyo Faruku ekyayambuka waggulu waliyo akyati waggulu wali era ekifo ekirala wasaalirwa waliyo ne ofiisi. Tugende tumalirize ofiisi za kyati
office tulinako office ya imaamu ne office ya chairman. Imaamu nga mumutadde ku mutindo. Ayayayaya. Baganda bange weefunire empeera mu kisiibo kino. Teekako ettoffaali ne bwe ziba ssente mmeka teekako abasiraamu bano babeere nga beeyagala. Omulimu olaba we bagutuusizza nti alhamdulillah balina we bagutuusizza naye balemereddwamu katono katono. Beetaagamu okubasindikamu katono babeere nga bakikwasaganya. Omuzikiti gwabwe munene nnyo gwa floors nga 3 si 3 chairman floors 3 bannaye si byangu batono nnyo. Emizikiti e Kampala egirina floors zino. So wano we tugenda mu office ya imam. Imam alinako office okay. Baganda bange oba olina yonna kyolina kozesa ennamba ezo chairman zakuwadde. Tulina fureno nayo y'abaami naye tusooke wano saidi eno tewannaggwa egenda kubeera office ya imaamu. Office ya imaamu esebo naye nayo tennaggwa tukyagikola. Okay. Neyokubiri office ya chairman esebo ne chairman alinawo office. Chairman ku muzikiti akola mirimu ki emituufu? Chairman ku muzikiti akola emirimu era nga bwe tulaba gino egya development gyonna giba gigwamu office ya chairman. Okay. Chairman akola mulimu kyawo. Abatalina government chairman akola mulimu. Chairman era project nga zino muzikiti guba n'olukiiko. Okay. Guba n'olukiiko luliko abantu 9. Kakati olukiiko olwo nga lukulemberwa chairman. Oba chairman omazeko emyaka ng'emeka ku muzikiti gwa Katamba gwa Sheikh Katamba? Si mugenzi? Mugenzi sewa. Oba chairman bumazeko emyaka nga 15. 15? Myaka 2. Myaka 2. Tugende maaso. Osuubirayo okuvaako oba tukwongere? Katugende tumalirize baganda baffe. Ng'olitayalinga? Nga nditayalinga. Olirede? Nga nditayalinga nakwasa abavubuka abato. Okay. Babeere nga batambuza. Tumalirize ate wano nga tumaliriza kino ekifo nakyo tekinnaggwa. General omuzikiti tegunnagwa. Omuzikiti tegunnaba kuggwa. Naye nga kino ekifo nakyo ky'abaami era kibulamu biri byenkugambye wansi nti mubulamu kapeti mubulamu tayiro twagala kusiba tayiro jangu senge bino sikati wansi wano n'okupeitinga. Esebo tweyanza nnyo chairman tweyanzege webale nnyo webale ddala mpozi okubiriza abantu abali mu kusiiba obabulire nekyoyagala kimusinga okwetaaga abasiraamu ba wano tumalirize. Naam, barakallahu fiikum. Mpozi obubaka bwange eri abantu bonna abatulaba n'abatuwuliriza okubeebaza bonna abalina kye bakoze mu kutuyambako mu kuzimba omuzikiti guno nti tusaba Allah abeerenga abasasula musera. Okusooka twebaza muganda waffe enginiya Haji Muhammad Sali akoze omulimu ogw'amaanyi okuba nti akoze omulimu guno. Nenzaako okwebaza abasiraamu b'ekisaasi bonna n'abasiraamu b'ebitundu ebirala bonna abalina ke bakutte kuba omuzikiti guno tusonda busonzi sente gwakusonda. Twebaza bonna abalina kye bakutte ne batuwa nti buli alina kyatuwadde sente ze wazitadde walabika era zirabika. Ne tusaba mwezi guno gwa Ramadhaani gwe tulimu ayina kyasobola okuba nga atuyambeko tusobole okuba nga tumaliriza omulimu guno. Twebazizza abo bonna abalina kye batuwadde ne twebaza ne muganda waffe Faruku okuba nti naye musajja mulungi alumirirwa. Alumirirwa naye tumwebaza okuba nti alumiriddwa nnyo. Ne neebaza ne muganda wange ono Sheikh Ismaila Sheikh Waddaawa naye ajja kubaako obubaka bwatuusa eri abasiraamu abatuwadde ku buyambi naye betusuubira okuba nti mutuwa. So mwetaaga ebikulu ennyo, mwetaaga kapeti. Twetaaga kapeti ne tayiro n'okutereza ebiyigo wansi. Projekiti eno musuubira kuggwa ddi? Mwali mwagipulaninga nga eggwa ddi? Projekiti eno twali tusuubira okuba nti mu mwezi guno gwe tulimu gwennyini ejja kuba ewedde naye ne tukosebwa covid. Olw'okuba nti covid bwe yajja
ne tuyimirizibwa ebbanga liri okubanga abantu tebagenda mu mizikiti tebakuŋŋaana nekiba nga kyatuza nnyo emabega kyekituleetedde okuba nti tetumaze naye twali tulina essuubi nti tujja kgenda okutuuka mu mwezi guno ogwa ramadaani ng'omuzikiti guno guwedde. Webale nnyo webalire ddala chairman okubeera nga okwasaganya ebintu by'ensimbi si byangu. Abasiraamu oba abantu bakukwasa ebintu nga bya ssente ebintu bikyankalana naye webale nnyo okubeera nga oli mwesimbu nga ne projekiti bweri omuntu ategeera ssente ye weekola ki kuba tubiraba nnyo mu masinzizo nti gundi asolooza simanyi azimba bibye ti ate gundi tennaggwa okitegeera nti ebintu ng'ebyo mwebale nnyo mwebale kwekola mu mulimu nange kankole kyenkola tulabe. Alhamdulillah. Mwebale nnyo. Sekawaddaawa ogamba otya sheekh? Alhamdulillah ala ni'mat al-islam kafa bihi min an-ni'am. Kankwatire seeka. Okusooka njagala okwebaza Allah olw'ekinga eky'obusiraamu ekyo singa omuntu yenna bakiweereddwa kimala bumazi ne bwaba nga taweereddwa birala byonna kubanga era oluganda lw'obusiraamu lwe lubaleese wano muganda wange Faruku kimuleese wano lwa buganda lwa busiraamu kitegeeza nti kyengera kinene nnyo ekiteeka okwebazibwa buli muntu yenna nga tanneebaza birala. Ekyokubiri njagala okwebaza kiyamani waffe guno mulimu tegwandiyimiriddewo singa si magezi ge nankola yonnungamu mu kukuuma abasiraamu obumu okukwawukana n'emirimu emirala gye tuwulira bazze kusaala ate bakubagana bikonde ate ekiganya emizikiti emirala okutambula naye kiyamani affe atukuumye nga tuli bumu era nga kyekituleetedde amaanyi gano gonna n'abantu obutatya kutuyamba kubanga abantu batya nnyo awantu awali obuki obutabanguko naye guno gwa muzikiti ndowooza mu Kampala ogutabayirangamuuko okulwanagana kwonna ekyo kyengera kinene nnyo ate n'amazima okubeera nti atambuza ekintu kyonna ky'abaafunye akituusa butereevu n'akitwanjulira ng'akakiiko k'omuzikiti ekyo nakyo tubeera tukyebaza Allah subhanahu wa ta'ala kuba kizibu okukola emyaka egyo nga bwe mugitegedde n'obeera nga tebakutte jeeke babakwata amajeeke nga tebakutte badde alidde ebintu by'abasiraamu abasiibulwa naye alhamdulillah fe wano era nga bwemutulabye nze nakakola nga nze imaamu eyasookera ddala natandika okukulembera masigidi eno nga tusaalamu abantu nga basatu eri enkadde mu jjama naye tetufunangawo mbiranyi yonna nakiyama muwa imaamu bwe namalako emyaka egyali giwera 23 naye bwe nasayaniguka okgenda ekawanda era nasigala nga nkola kawanda era nyinayo omuzikiti ndi omu ku baimaamu era mbadde njagala kubasaba mubeere nga mutuukayooko njafuna obudde inshallah mu ramadaani eno inshallah muzikiti mupya twakaguzimba nja kujjayo n'olwekyo ate neneebaza abaganda baffe bonna abatulumirwa okubeera eyo gye bali mu byengera eby'amaanyi ate ne bajjukira gye baava nakyo kyengera kinene tukyebaza nnyo tusaba abantu bonna abali mu mbeera ezo babeere nga bajjukira gye baava eggwanga lyabwe era tubeere nga tuyambaganira wamu kyenjagala okusembyako okukubiriza abasiraamu bonna mu nsi yonna n'okusingira ddala mu Uganda okubeera obumu obutabuuza musiraamu ayingidde mu muzikiti nti gw'ovaawa oba okkiririza sayidi ki fe tutunuulire kasitabeera nga ayatula ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuba ge maanyi g'obusiraamu era senga ne mwe baganda baffe mwandibadde mubuuza nti mwe muli luddawa neewunya nnyo kuba temutubuuzizza kintu ekyo temutubuuzizza kintu ekyo n'olwekyo tusiiba tusaba okusembyayo okubuuza nti omuntu wabanga nina ssente nga ne mugagga naye nga saagala kusiiba kikola kitya nsobola nze okusaddaaka nenkivaamu omuntu atasobola kusiiba nga nsobola naye nga nina ssente zange naye nga saagala nze kwerumya njala naye nga nsobola okukola kyonna ekisoboka oba kuzimba mizikiti oba kuwa bantu ba ku street nga nsobola obikola
kiba kiti ekyo okusiiba mpagi emu ku mpagi z'obusiraamu temuli shortcut nga bwe walaba kuno kino ekizimbe bwe kirina enkondo ezikinywezezza era zikiyimirizaawo nga senga ojjako emu kiyinza okugwa n'olwekyo obusiraamu okusiiba mpagi emu ku mpagi eziyimirizaawo obusiraamu Allah ye mugagga teyeetaaga nti asobola okweriisiza abantu be naye okujeemera empagi emu bweti gwate okole by'ataakulagira tekikugjaako musango kubanga Allah subhanahu wa ta'ala naye asobola obbagabira mu makubo gonna ye akwagalamu kutuukiriza ekyo kye yakulagira okukiriraanyisa nga bw'omala shahada toyinza kusaala swala nga tomaze shahada. Abantu abatalina kusiiba waliwo abatalina kusiiba nga bajja kuliwa bebaliwa nga ogeza abakazi abali mu nsonga zaabwe abakazi abazadde omukazi ayoyisa nga atya mwana we okuba nti ayinza okubulwa amabeere ayinza obutasiiba omutambuze atambula olugendo oluwanvu ayinza okusalawo bw'aba alidde aba alina okuliwa naye omutambuze tumumaze omulwadde asobola okulya naye bw'abeera n'obulwadde buno obwaffe bwe tulwala ne tuwona era alina okuliwa